kibina kirala kale byakozeemu si bulungi naye nga buli omu yafunye abantu be abamuma ababe iye ate kati yo Serena ewa Lutalo ono mchala wa Mayinja yonono akamirwa bina mubasinzo oba tukiyite kucyankalanya mukolo oba kunyumisa mukolo bakola bitya ani baba ajati namyalo yazze n'abasirikale abangi oyo nakuzina nyumirwe ndoko kufo ne mpuliranga ajja kumekerera sirabangako naira ade sirabangako omukyalo ono omukivu bulungi nnyo nabya abantu abangi abasirikale konvoyi enokula nti yoyo yennyini ndinga otyo ye nga kikyo waliwo nenjogerega nti abayimbi ennaku zino bye bamweyitira ngu asobole okubongerayo ku ssaawa anti n'ekirala era ateekamu ne ku ssente mukyalo oyo mugabi nnyo afaayo kale kaakati era Shakira naye omukolo bambi ndowooza Lutalo yejjusa lyakola naye kolabu eyo kubanga obwedda amukwata wano n'amukwata wali yeyambadde obulala yatuse namugano mugamba nawe leka bbaawo akulaba kyokka ng'alabira ddala Sharon teyabaddewo Sharon Walukagga mukyala wa David Lutalo era akavidiyo ako tukakomyawo kuba kalimu ebikawanga omususa nawe tebikawa nnyo bintu ebyo si bituufu Kenzo ngati yamuwanye nti kuno yayambadde bulungi Rema ne Kenzo gwe yambadde akambalo kati olaba nga skin naye nga kale kambalo ebintu ebyo nze nati ntandika okukola amawulire wano emyaka ndowooza 21 byampaabizaako yali minisita w'empisa n'obuntubulamu Miriam Mateme nagenda nkuba ebifaananyi mbukerere nebituteekaawo abawala baali bambadde obutimba bw'ensiri nga bwa brown kaffe twaga abambadde Malembe mwe mulaba ddala bambadde emibiri giri sisuru twasibira ku Buganda Road Court awo linasooka olinnya mu kaguli nga nti nawe mudde eggwanga naye omusango guutabuva ffe twalaga biri mu bantu kati munnange obadde twakinyumiza Kenzo ne mukyala kale Malu nti munnange Kenzo omugole wazze naye nti sayise naye oba tewazze naye nti sayise naye afumba nze wendi bonna tebayise na baabwe kyekabadde kakodyo mune tusinkanireko twebuuzeeko kuba nebusobedda gye beebuzaako sitole kitatama naye nduna ya Kenzo yabadde olabanga ngaki gwe gitunulire kati zanya akantu batunule balabe Kenzo ng'ataate agamba lannaera ba step ginnasuula abekyana kyatulabe bbina naye agume kuba ebbina lino siri amuzuuli lyakumuzuuli kati yamuva ku bbina lya munne lwaki yajjira wamuza toli yali amubonyaabonya ne Jasmine omulabye nga gyatunuddemu era Jasmine ya muzuuli erya ani ono Nakanwagi erya muzuuli Nakanwagi ki Wini mulimu abantu nga bizibu mama yakomye okulukuta bizibu omanyi bw'ofuna ebizibu ekisooka okulukuta ku mukyala Kabina
sikulimba kale muli bw'abantu nga ne bwaba n'ebizibu ne bwaba naki empwanyina za Irene n'amatovu nga kyekyo kati soko ombulire kyavudde kyokubanga David Lutalo yatuuzizza wansi wokka waggulu ne watatuula nteeka bwetyo yadde alina okubeera oba kama bwati bwe yageze waliwo okubuuza nti kati nkuddemu ki waliwo okubuuza nti lwaki mu Sahara Desert teri mazzi kati gwe ng'olinga kati bagagobyeyo bugobi bakoze batugamba facts tebaziteesaako facts tebazikubaganyako biro toyinzaga nti Kampala ye capital city ya Uganda gwe n'ogamba discuss nti kale ekyo kisoboka nti si yeeyo eba yeeyo kati munange tulabe Lutalo nga performinga tulabye n'abamwogerako babadde maati bonna ne be yalese bonna mu black yabadde kiriya byebyo kati ebiseera ebisinga obungi si buli wantu nti no ndabikirawo so David Lutalo mwagala ng'omuntu mwana
mulabye okuva gyavudde naguze tebo 2 ojja Lutalo ye wamwagalira kuliyimba ki empale wezikoma akabina wekatandikira kugamba kyankwatako nnyo balire luyimba olwo yalukola nga lujjayo mini kati nga ffe bakojja nti abantu batandise kubeera nga buli kimu kyonna kyonna abaana balansi gwe mulembe na buli kimu kyonna so oluyimba lwolwo era namunoonya David Lutalo namunoonya ng'omuntu mu ebyo ebiseera ne mubuuza engeri gyakuyetingamu ennyimba n'essensi so okuva ku olwo n'abeera nti nomukwano gwange kojja osirisemu ebiro bino oli ku ki ndi mu kuzimba sebo ndi mu kuzimba akedde nene ekansanga sebo ni musajja gwe kiri mu Buwundu nga mukaaga nsitudde ekizimbe kinene era bw'oba oserengera bw'oti ekansanga ekizimbe ekyo ekiri awo sebo ekizimbe kyange era iringa retirement yange ndi mu kuzimba ndi bize nnyo ndi mu kuzimba ndi tight nnyo timbeera ku masaiti na buli kimu kyonna nakugamba nti mwezi ogw'omukaaga era bw'olijja ku birthday yange nkomo kukola kwekuwummula mu butongole Badde sobola mulekerera omusajja oyo oyo David Lutalo wo omusimba ne tuyimba ati God is only ne kanyuma kali katya God is only God is only God is only mazima mamulokole ne omanyi nti okubya akambalo ataddemu bakimanye nti naffe tunyumirwanga ebintu webiti ku lunaku bwe ruti bayibuli etugamba osanyuke nga n'omuntu asanyuka kaseere kaba kakusanyuka kabe kasanyu ndaba kikoola kati wano nyambadde nga majje kugamba olumu nfuukanga munnamajje sobole okugjayo bulungi ekifaananyi lwaki okyuka omuntu olina okuba nga okyukakyuka oleme kubowa abantu toli pasita ndi pasita lwaki tosigala ku bbala limu ndi pasita atalina buzibu akyukakyuka waliwo abalina obuzibu omulongoose saagala nnyo kubeera nga mbeera mukweraliikirira olw'okuba ndi pasita nga tengena mmala emyaka mingi ku nsi saagala nnyo stress nyinza okugamba nti ali awo simanyi oba tiketi bamuza bwere naguze tiketi 10 nsigazaawo zizino 3 obwedda ngabira bantu nti oyagala genda wa Lutalo oyagala genda wa Lutalo zizino emyaka 15 TV ekwatiddeko etya Bukadde TV egenda kunyanga era ende sponsorship mu concert Senya era ngenda kubeera n'omukulu mwennyini David Lutalo eyo eruwuka gy'owulira endamayingo emaige wonna n'ennamwendwa wa concert ne okole ekuyambye etya ggwe ekirala kale ng'ogyeko Bukadde ekubye ennyimba zange kati buli woyita eyo yonna mpise mu Kampala mboneredde anesige Katonda wange buli woyita mboneredde Bukedde ekubye ennyimba Bukedde ekyazizza nakati olaba ndi ku TV otegere kikulu nnyo gamba Bukedde yo tosobola gamba nti kino oba ye etuwadde masavu mere teyeewalika kali mu lulimi Luganda mulimu okugambo obuuma kali mu lulimi Luganda mulimu okugambo obuuma tenalina kwagala okuvenya sagamba nga nejja kati tukufuna zezirina Lamujengina nasikira yajajja mwalo kakasaba bitula nedda manyina okuwonya ebibawa oyaya jamumukesebo obegembewo nabuyo iye erikuntomo wegambawa zesewo mumwanyiza abala yonedda tetete munenyeze nebwe Banange David Lutalo ayimbi ayina obuyimba omwana mulenzi ayimba
omukwano ho ayimba omukwano Serena ajjudde tekubanja songa kyekuleeta olunaku olwaleero David Lutalo amanyi okuyimba muyimbi wa mpisa yeetwala ng'omuntu obuvunaanyizibwa compared ku bayimbi abalala ali friendly ate musajja yeezimbye Lutalo nzannyumira bunyumizi jasino ndi waggulu mubire okunyumirwa musajja aludde mu indasitule eno ayimba ebyamakulu abuulirira Konsati mugirabye mutya konsati enyumye ebadde yakabi era omwaka guno mpulira ng'ate ekintu omusajja emyaka 15 agituukiriza mu butuufu bwajo bulijjo ayogera myogere kati agiraze akoze bulungi tumuselebrate nze akoze bulungi ayimbidde bulungi abantu kikye bamwetaaza ekirala Amanya Mary na mimbi David Lutalo ava ku stage w'omulabira kuli kayitaati Mvudde mukwano ogamba otya yebadde etya ku Serena feeling nungi feeling esoose tuli kati ng'ovudde ku kivulu ky'osoose okola ekye15 ne kibeera success course buli muntu kyaba ayagala so mpulira bulungi nnyo kale omukisa guno kwebaza bonna mwebale nnyo bannange sina ngeri yanjawulo gye nyinza kubeebaza nina kubeebaza naye nga nsiimye nnyo nnyo era nsiima nnyo baminisita olunaku olwaleero basusse ng'oyitamu bayitanoga honale feeling eyo era wabatuukiridde otya okubeera nga bajja tuba gende ng'enoonya abafaanizi baffe mu biti ebyenjawulo nga tetufuddeeyo mulimu fuddeeyo kikyoli naye nga tufa nti faani waffe so tulina ttiimu bafaanizi ba David Lutalo ne basobola otuwagira bwe kale abadde wali mu bbulu ye Honorable Judith Tovlands kakati oyo oji wange nga bwe nabagamba
1998-2002 Makerere University. Naye nkutumidde nakulenga bali ngamba eno lebo Kayemba Bukoma Nsimbi Kayemba solo Geoffrey ye yasoko kuba manager wa David Tulira credit tujikuwa nnyo era yabadde sanyo era Gloria Bugi olwamutadde nava ku Jinja Road Police yasibidde bamukwatidde na kiddamu mbo omukyalo oyo sente zafuna ennaku zino asibira Ngazi jawa. Ngati ze kugambi. Akola mutauni. Akola mutauni. Kati dai. Chai kabagamba kitufu kye bagamba nti atunda yoresa ya mazako. Ku kalenda yakoze bwati mutulageko engeri gye yayimbyemu problem yennyini. Video akakoze nga kali problem mushale bwe yasibye kale bwa mushale era yinzo kusiba obuntu bwo era na nini wona yabaddeyo kwenda ni afanana Irene hata Irene ngafanana speaker nange walone ku Serene yampani faninde Judith Mutesa asira ona ani Julie Mutesa naye byebyo no munaye katulabe kabako we batwe basindanye ono baade bamita we ni UP ngoli bamita we nani naye mwabitandise ddi babiteka mu ebyo bufuzi naye at least Katonda yayambye ebivulu ne biberayo bulungi era tewabaddewo kizibu kyonna kale kati sabula Yes, tubebaza mwenna abala naffe mu ngeri yonna ate ne mukola bulungi abantu baffe tubakakasa ntujjagenda namwe maaso inshallah myaka 15 nga tubaweereza era mwebale nnyo mwebale ddala abakadde n'abantu abakulu musina kyembagamba mulaba ekyenkya twadde bamuzeeyi Bugema twabadde nabo Kiwenda nga sibamanyi manya naye nga ate mumumanyi kale nakyo kyatukoze bulungi nenga twebaza mwe n'abatutekamu akasente abo bulango bwe mulaba lusi batama timuluwesaako nnyo obulango mwana watu ago gemaanyi agatusobose okwambala essuuti zino tina
If they don't pay, I don't put on a suit. True. Kale Kintu Properties wali tina naye wali myaka 15 atunyumirizaamu era alina kyakola kampuni eyaba Kintu bakyala bagituddemu era bo baga tetujja kukwatibwa nsonyi omusajja yakkiriza abakyala bave Manju naffe tetujja kubiramu yajja abakyala Manju ng'ate oli eno mbali mu endi eno nabo mwe batandika kampuni y'ettaka mulimu n'abasajja naye nga abakyala bakulembeddemu okubasobozesa abakyala esente ezo naze mufisse nnyingi ku bumeeza tebafisa nyingi ntegedde okyogeza maanyi zonna ze mufise nyingi ku meza zitwesevingira ani agayo muno abeera kameze ku side emu buseera babandeetera naye ngamba njogera bituufu ebimu beera si bituufu si nti no bafissa akameza ako nno tekafisika wekanga mugendeddemu n'ezizo okimanyi mwekanga mugendeddemu n'ezizo era nga mukessa obulungi nogati mulekedde ebiri kabego n'ogisigaza ebiri ogula ebintu bikulema ogenda ekyennyanja nga kigula ebiri ziggwawo tugula amatooke nga gagula ekyebiri kiba kigenda nabafumita amagumba naye yagifisa enva nizijja n'obuuza kiki nti bo bagezi mufo kyamanda amanene agenda wa mutoolo n'amuwusa ennyente okwonna kubeera kutetenkanya kakati sente zemufissaako ezo tina zaga nti abakyala musobola okuinvestinga notazitegekera butegesi nti mwaka gugwako za saluuni edda babeeranga banoga sente z'enviiri ku Christmas sente zolugooye naga za lugoye za nviiri za ngatto nezigenda aga nti you can invest sente osozissa mu ttaka nezizaala ate mukazi muno yagambye babulira Kintu Properties yeffe abasalawo okujja tubangule bannayuganda ku nsonga yonna eyekuusa ku by'ettaka tutunda ttaka ate bwe kituuka ku oyo omuntu nga gwe mulundi gwe ogusooka okubeera nti n'ogenda ggula manyi siraje mu Uganda tulina abantu bangi nnyo oliye nga tagulangako omanyi okubeera nga togulangako kiyitibwa ttaka ate nakyo kikulemesa nnyo okugula ettaka ekisooka ebintu by'ettaka omanyi kati kampe na example ya bukedde mu myaka 15 mumanyi stories z'ettaka ze mwaka kuba mpitirivu nnyo ezimu zitiisa endala zeewuunyisa kati omuntu n'abeera eyo first time buyer nga yeebuuza ebibuuzo bingi buli bwabeera asazeewo nti nno kana akasente kensevinzeewo kankagule mu ttaka agenda olaba ku TV baabasenze agenda okulaba mawulire ono baamugobye agenda okulaba ekyapa baamuwadde ebyapa babisazizaamu okitegeera kakati n'abeera awo nga ayina ebibuuzo bingi n'abeera awo mu kutya n'agamba akasente kaneeno kansuke nkagulemu ki ente kansuke kagulemu emmotoka kansuke kagulemu boodabooda byebyo nebyokusaba byetukola olw'okubanga tewaliiwo muntu oba tewaliiwo kuweebwa magezi bulungi nnyo ku binene ebintu eby'ettaka ensonga lwaki munnaye ffe aba Kintu Properties tetukola bukozi bwa kutunda naye naawe ali eyo nga oyina bye weebuuza nga bikususseeko obungi jangu tujja bikuddamu jangu tujja kukuguza ettaka totya nze njagala nnyo mpulira nnyo essanyu nga nkoze ku first time buyer omanyi obeera omuntu oyo oyina ekintu kyowandiise ku mutima gwe nti ettaka lyange eryasooka bannaaye naligula mu Kintu Properties ettaka lyange eryasooka amagezi tina ye yagampa ekintu ekyo nze kinsanyusa nnyo so kakati gwe munnanga ali eyo maama ali eyo oli waka siragye nga bwagambye akameeza ako tukatetenkanye bulungi nnyo tukatetenkanye bulungi nnyo ne bw'obeera ng'omukyala nga omwami yakuzimbira ng'oli waka sigamba mbuno etuba twogera ku byamataka twogera n'ono ali mu muzigo yekka oba ali mu bupangisa nedda ne bw'obeera nga oli waka ate ffe ennaku zino essira ku by'ettaka tuliteeka kukuyigiriza muntu sekinnoomu nti ettaka lineeno ng'oggyeko okugamba nti ngula kuva mu bupangisa ngula kulima ngula ettaka osobola okikozesa nga investment kati neewole ekyo ekigambo mu luzungu sigamu sente tereka sente omwaka guno ogugenda kuggwako njagala otuule olabe oŋŋambe bulungi nnyo sente z'oterese mu banka omwaka guno eno oyina amagoba ameka g'ozifunyemu naye bw'okwata sente zo n'otereka mu ttaka eyo no estate yaffe eyo n'amasannyalaze Busunju
Busunju kusigaddeko ploti ntono nnyo naye saawa zino eno essira njagala nnyo okulisa ku estate yaffe ey'Ezirobwe miliyoni 8.5 zokka. Omanyi miliyoni 8.5 kye ziyinza okufuuka ng'ozikutte n'oziteeka mu ttaka ng'ate oyise wantu ewatuufu ekyo nakyo olina okwegendereza mu courts si nti noogera ziteeka mu ttaka w'osanze. Nabagamba luli eri nti ettaka erikolanga investment lyawukanira ddala nnyo n'ettaka oli lyanaagula nti okuzimbako ettaka ng'okulima. Ettaka erikola investment liyina bye liyina obbako ndowooza luli eri twabibagamba liyina okubeera nga liraga essuubi ery'okkula lirina okubeera nga lyalayisi nti bwensiga sente zijja kwanguwa okukola ki okwekubisaamu oba okuzaala. Kakati sigamba nti no buli woogenda okusanga ettaka bw'obeera ng'olina ekigendererwa kya investment buli wamu ogenda okugulawo nedda. Gula ettaka ng'emiwendo tegireekaana nnyo. Gula ettaka myaka na myaka nti nabagamba nebaga kati bw'obeera nga ogenda kukola investment ettaka ly'ogula togenda kugenda munyonyo ogula ettaka nti nze naguze poloti emunyonyo nteresemu ssente zange oba muyenga. Ebyo nga webiri webigenda okubeera amasannyalaze gyegali buli kimu gyekiri abantu gyebali tewali nnyo kigenda kukola ki kweyongerako. Gula ettaka lyolaba nti liyina essuubi nti waliwo ebigenda okukyukakyukamu nga byongera value kwekyo kyokoze ki kyoguze. Yensonga lwaki gwe maama ali eyo gwensonga lwaki gwe salary ana ali eyo toteekeddwa kusubwa mukisa guno eno jangu tukukuze ku estate yaffe y'Ezirobwe miliyoni 8.5 ate ng'osobolera ddala ozisasula mu bitundutundu. Kibanja Mpola Kawempe Maganjo opposite Maganjo Grain Millers. Ebifo ebirala nabyo tulina Masaka Road Mpigi tulina saidi zeno Busunju Kachiri tulina Bulami tulina kwegamba gwe kuba bukubi ezesimu zolaba ku screen yo 0753 33 92 ate ne WhatsApp eyo yo kweri then eri ya MTN yo gikubeko bukubi 0762 10 16 naye ayagala ofunamu ennyo jangu buzi straight Kawempe Maganjo opposite Maganjo Grain Millers ojja kuba otufuna bulungi nnyo. Kale bwatu batambudde ba Kintu Properties wali Kawempe myaka 15 tubagamba mutukoze bulungi tumulamu katono tujje n'ebirala. Kubukedde TV1 amachagonda ko lwaleero ladies and gentlemen ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi gwa November omwaka 2024 mbakulisayo mu weekend yabadde mpanvu njala okulisayo ku bagagga batuyingiza weekend we twaberedde wa Lutalo sinza kwerabira Kojja Kimbowa sinza kwerabira Hajati Namyalo sinza kwerabira promoter ya Sinke Events abasajja abo batuyingiza weekend n'amaanyi nabo ekyo mukulikeyo wa Kabako mukulikeyo wa Lutalo mukulikeyo ne Rock Festival eyabadde Lugogo nze Musa Semwanga amachagonda ko lwaleero we are live and direct Echanja tuli wano mu mbeera muganda nge joyinza okugamba first class nabwe ekyo n'omuntu gwe tukyazizza amanyiddwa nnyo okubeera omusajja abeera ever smart clean and fresh is Miles Ramiti. Ladies and gentlemen introduction ogiwulidde okubya intro mwami Kyagulanyi yakuba intro ezo ati ogedde nenga amen bagita global intro newe bale kuba nengo so fresh and clean. Yes man, yes. Honorable to be. Yes 2026 nakawe ate no mu kifo mbade simanyi nawo oli mulonzi wange mbade simanyi kumbo oli neighbor bulijjo wano ne era kalulu sigenda kolanso inshallah nengo bulamu bugamba butya Miles Ramiti. Alhamdulillah twebaza Mungu kubeera nti atuwadde life nnungi tetucomplaininga olusi twagala okuyayanira bitutayina mwami Musa songa ate tulina okwebaza ne bituyina tutunuulira bitutayina naye nga ate bituyina na alhamdulillah oyina obulamu osobola okunywa kachai osobola okutambula n'obulamu ne bugenda maaso so twebaza alhamdulillah nti Allah bituwadde fenno jenva tujaganya okay, we are celebrating 15 years era gwo mukubadde ku lugendo lwa Bukedde TV1 okutandikireyo je yatandika nange zije sitajjukira naye nze ntandika okulaba yali programu y'omubimba yes man okubukedde yadde however dobozi naliwulirako ewa straka ku late show yes
well man era nimukunoonya wenkasukira tobawa naye ekyamazima Bukedde TV oba kale ne Bukedde okutwaliza ewamu twajja tukola ebintu byaffe eby'omutawana eby'amaanyi kati abantu bayinza otulabira ku mubimbo okwo naye twali mu mawulire twalina nga have you had yali ya New Vision ne tujja ne tubeera ne Kasalabecha omukyala Nabukenya Hadija omanyi Nabukenya Hadija ne Namyalo bintawaanya oluusi ono muyita oli ono ne muyita ono we twatandikira awo nga tukola lifestyle nga tukola entertainment news nga tukyali mu lupapula kati olupapula eventually ate ne tuleeta radio ey'embutikize eyo nga tugatta twalina weewuunye twatuula mu office omanyi eri waggulu eri mu New Vision Mwami Robert Kabushenga ne tulao n'agamba naye can't we start a television omanyi nga bwe yakolanga ebintu bye can't we start a television n'ayita abantu awo I think mwalimu nze mwalimu Hadija mwalimu Semeyo oyo I think ne mwami Seboa n'agamba tusobola okukola ekintu nga tutula tekisoboka olwono tuli mu radio lwekoze tulina bill tibingana bwe ekintu kya mutawaana ku radio okwo ngera tulina ku tumbi mutumbi twakolanga ebintu bingi amawulire entertainment a little bit bichi kati tuga ne TV enasoboka kankule no Semwanga mwe muli ku TV mweyagale ya Bukedde eyo ne twatandikira mu room emu olaba eno wansi eno kati ndabayo ngaba aba Bukedde TV batero okola meeting ezeza nakagoyo yatero zite eyo room eyo mwe mwali transmitter ngabo mwe mwali buli kimu nga kiri awo nga tulaninga kebo ne ba Maxadi walo nikagaye bakaitanga firo simanyo mwesi gwa firo bami yali dogayo oyo munonyako anja muchaze na blocking andi Semwanga so but anyway twali nabo bagaya abo ne mungubanyi mpola n'okutandika zino show kati Kabushenga no ya suggesting anagamba kakati lwa miti bingi lwa miti ojja kujanga obere announcer ngati tubina bena bya program bino bigina kubeera announcer meaning ojja kujanga oyogere what next coming up next oba chi ngane bya mawulire tubisubira tunakola gatali konfufu eventually nitugamba nenedda otuba tukoze ngo kakati olwo nze nga njagala nnyo filimu enjogerere olaba cinemas jingo ICP abo bani kati ne suggesting mu meeting rumwe nga never night twali tutakone ku cinema zino kati juke Mwami Kabushenga ali apicking amango tuzobola okola oleta Jack Chan Jet Li konze Hadija naga atisa kuteka filimu njogere kutinga ne muna ezikola ne banga mumanyi ne banga nuna jingo ngate tulina program nti eri awo tugenda kukola kino this and that nonya jingo ni nonya jingo jingo muleta salongo tutani kokola tekezezo zakola ezo then eventually sopo nga tuleta VJ Junior na yena najja nenga it was jingo first then ICP omutaka then nani ne Junior nga program tezinatandika nti simanya luyimba luo echange nga bino echange tekirinawo shiru nga yes webale shiru nga yakola ne mu mix bobo kati eventually tutandika okugamba we can do programming bino tandika okola morning show era mukama wange bino byonna bikola ebyolugambo ebyo ebya gospel era ffe twabitandikaawo ngambira ne Siraje Kizito oyo ne Dora ne tutandika then omuntu w'abantu eventually kati program zigenda nga zijja mpola ate abantu ne batwaniza ekyasinga ennyo abantu okuba nti bayagala nnyo Bukedde n'olwenti esubira nti bajenyumirizaamu kwe kuba nti yajja ebintu bya waggulu eri ebya Wakidisi nebiteeka wansi ku bantu baffe negamba kati tuli wano wansi tulina okukolera omuntu wa bulijjo omuntu wa nga tulaga filimu nga tetufa ne batujerega nno baba na mwe muli loko ne batuga wakimusobola nga tetufaayo naye olukumbi tusensera abantu kati inabuze ba ICP ba VJ Junior ba Shirunga bakola mix enungi kati eventually ntandika n'oluyimba lu lunch time sheyo okay yes aniyo guy gwokwegatta ku New Vision wakujja wako bangambye wajja tomanyi Luganda ngero oli wa WhatsApp nnyo nga woli kati nyo nali ku Capital Radio twali yaman era ekiri interesting nnyo by the Mwami Semwanga nze naye simanyi nti I end up being in Bukedde nga sikiraba wali weeraba ku BBC nga no nali nnyo
nga ndaba nga sisuubira naye olw'okuba njagala nnyo okudiscoveringa twali makerere eyo. It's a long story though. Nga tulina hostel yaffe yabeeranga eyo ngeri yabeeranga bolabe owakakande olabawo pasa kakande kati across waliwo hostel awo ngerimu ba western bokka ne mwami tayewo oyo speaker twali naye ku hostel yaffe eyo naye nga tuliza nnyo capital. So one time nengamba naye what does it take to be on radio nenva waka Costello nentambula nga sina na sente zintuusa ku kiseminti naye nga okuva Costello gene wandiga natambulawo ne wali Kamulago wali neninyawo nusu nga 3 ku 5 nentuka ku capital nengenda mu capital nga simaina gwe kutandika nengenda ku reception nesa mu mjane mganze wano jakubera ku TV alala ku radio nangamba who are you nemganze lwa miti sinyabo ne bambi nga bomanyi omuntu nga tafudde eyo nnyo bayina discipline mu kyalo oyo nanga I wait you talk to the manager nempo waawo simanyi na biddako sirina qualification sirina mbu dobozi lya radio tewali nti ani akulesi wabula nganze numbye nganze kyola mwamisi mwanga munsi mune tetwenyomanga ogenda okola ekintu ngomanyi nja kusobola okikola so navaawo eventually mbandi ne bampita nti boss ayagala kulaba yajja ziwulira mbeera nabamu abaka HM babayingiddewo dda ndiwa ne brother wange osuza otya Wakayima. Alhamdulillah. Amaganda toyinamu yadde. Gambo cha shadia. Kastanyenye mikono. Ndi bulungi. Kasokola bwotyo bonyenyeza amaganda. Kastanyenye mikono. Oinako nangidde nongamba nti ndi mugagga abagagga tebenyenya nnyo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. KHM egambe etya? KHM nungi atulaba ogusooka nze Wakayima ndi mwogezi era kitunzibwa KHM International Consultants Uganda Limited. Omulimu gwe twewaayo okukola gwe gw'okuyambako Munnayuganda buli ali waali ng'alina ekirowoozo ekigenda emitala w'amayanja okukolerayo KHM ye answer era tusangibwa Nankulabye okukuba erikirire Nabulagala abamanyi ebitaala bye Nankulabye bw'ojja n'ekkubo ery'abalintuma n'otuuka amasaŋŋanzira agenda Mirembe ojja kusanga ekkubo erikirira ku kkono baliyita Nabulagala Munaku Road ojja kuba akakiryako katono nnyo mu junction akasooka ojja kulaba ekikomera ekinene kiwandikiddwako KHM mulimu ne kalina kwokomya amaaso ge maka gaffe ag'omulembe abava side z'Emmengo jangu ne Ndejje University na Mirembe Christian Fellowship ekuba erisooka okukirira ku kkono baliyita Sapolo Nsibambi Road awo tokkirirawo ekuba eriddako okukirira lyekkuba erikirira ku KHM. Abayina essimu ze smartphone genda kati ku mutimbagano gwe ayagala okujja kati ku KHM genda ku mutimbagano oteekemu nti KHM International Consultants ku Google Map omulagirizi w'oku mutimbagano yajja kuba akuleeta bulungi oba oli ku bigere oba oli ku booda oba ovuga motokayo ojja kuba otutuukako. Shadi omwaka guli mukuggwako era mukuggwako KHM ekugamba nti ogwa musuubi biyinza okuba byowandiise oba byewawandiika nga omwaka gutandika bibadde bizibuwaddemu naye ng'ekirowoozo badde okifunye ekyokugendako ebweru jangu. Olwokuna lwa wiiki eno tulina interviews ez'aba cleaners general cleaners abalenzi n'abawala tulina interviews ez'aba security guards era balenzi n'abawala tulina interviews ez'aba construction workers balenzi bokka. Gwe wennanga obadde oyagala kugenda nga security guard waawo ng'oggyeko aboogera obwogezi bye batamanyi ababeera ku kisaawa awo ababeerawo bakimanyi nti KHM tewayita nnaku bbiri
nga tetututeewo baana genda kukola so complaininga mbona mwagala nga balina experience kyokka bo bajja tebalina experience mubakola mutya tekiri ku experience waliwo emirimu egyetagisamu okumanya n'okutegeera newabeerawo n'emirimu egyo egiteetaagisa nnyo nga bajja kubuulira ekyokukola ekyo kikole bebona batuwaayiriza bannaffe gwe kasita oba n'ekirowoozo nti osobola okukola passport ogirina oli mulamu bulungi situukiramu ngaeyategwa ogwekyayo ojje ku KHM byonna byonna ebinaabiganya engoloza bijja kugaana tusuubira okuba nga tujja kuba tubitereeza ku lwokuna atalina passport ajje ku KHM yes ku lwokuna saawa zigenda kubeera emu ku lwokusatu tujja kuba tureceivinze delegation y'abantu nga 6 abagenda okuva e Dubai abagenda okwesa interviews zino so abazungu bana bagenda okujja okwesa interviews zino tusuubira nti tunagenda okwawukana nabo ku lwokuna ng'osigazaayo kabanga katono okutambula tulina bannaffe bangi abakoze interviews ku KHM abangi batambudde waliwo n'abo abatannaba kutambula gwe atannaba kutambula nkukubiriza bw'owulira emikisa gino nga njiranga situukiramu naawe okole ki ojje tulabe engeri gye tusobola okwongera kati ku ekyo kye wakola tulabe ate nga naawe osobola okufuluma ogende onoonyeze ekigulira magala eddiba bannaffe butereevu kubanga eno bwe tutwala abantu okukola kibagenda okufuna eri ebansigo nti omuntu alina ekirooto kyakufuna obukadde 10 n'agenda n'akola emyaka gye 5 n'akomawo ng'alina obukadde 2 kitegeeza kapito gwe yali anoonya mulina emirundi ameka 2 kyekirungi ekiri mu kukuba ekyeyo ate bano abaana contract zonna ze bakola ebiseera ebisinga obungi zibeerako contractual benefits nti omwana afuna akadde kamu n'ekitundu oba 2 bamusuza bamuliisa bamutambuza bamujjanjaba kitegeeza afuna akasente ke clean money nti asobola okukatereka ebbanga bwe lituuka ate ne tulaba engeri gy'asobola okukola ki gy'asobola okutereezaamu ku bulamu bwe tulina bannaffe abali e Sharjah abali e Dubai abali mu Abu Dhabi nga tuba tutta omwaka guno bannaffe mmwe abali eyo tubakubiriza mwongere okusindika abantu mu KHM kuba KHM nzigule era gwe wenna abatayagadde kusindika muno ku KHM ndowooza batumwagaliza bwagaliza kubanga emirimu gino tugikola mu bwerufu nebbanga lyetukoledde emyaka 15 nebukedde ndoza gye muli mu kujaganya so tutambudde wamu nebukedde naffe gye ebbanga lyetukoledde so kampani ng'ekoledde ebbanga eryo ndoza twandibadde muntu agibuusabuusa era buli kimu bw'onobozze kijja kutambulira ddala bulungi ensize mutwalamu abantu baffe ze zino ez'abawarabu baga basusse batulugunya singa tubawo omuntu waffe ne bamutwala ne bamutulugunya mumuyambira wa era ezo naffe tuwulira buwulizi mboozi era nga naye ndooza bwoziwulira naye omuntu yenna agenze nga alina contract nga yakukola nga talina tteeka lyamenye tewali muntu asobola kuva eri namuwujja luyi oba namutomeza mmotoka kubanga ali mateeka mu nsi gy'alimu so waliwo bannaffe bangi mpozi abo abagenda nga tebatambulidde mateeka bulungi n'atandika oluusi naye yennyini ng'omuntu okukola emirimu egitakkirizibwa mu mateeka era bwe banamukwata bajja mumukwatako nga amateeka geri bwe galagira so ebyo nja kubyesambira ddala nga KHM abantu baffe betututte bakola emyaka ne giggwako sente ne bazifuna ate ne bazikomyawo wano obulamu ne bugendera ddala maaso kulwokuna olwa sabbiiti eno tulina interviews ez'aba cleaners ba security guards ne ba construction workers mujje ku KHM bwova ku KHM genda kuwangatto nze Wakayima mumwewuliridde bulungi tukyali mu lugambo n'essaawa zeezo ziweddeko katuberekereze nno munnange tubalekere emboozi eza boda ne programu endala ezijja mu maaso mweraba babayi basangibwa sebo ndagirirako nserengenda neyize ku nsimbi kebalina bulagala enankulabyawo okuva ku balintuma loodi ngodde mmengo gy'obasanga tebalina akanamba ka ssimu kenakubako bandagirire sibula eri noti 7 noti 2 noti 7 kwobasanga kale kankere sekentegedde muno kangende bisima mwana wa mama kankere kentegedde gye bali kangende kanyampisa gwe totuswaza kankere sekentegedde muno kangende antikechemu yekutwala kale kankere kentegedde gye bali kangende onokere wennyonyi ekuleka kankere sekentegedde muno kangende live and work abroad.
oli otya gyendiba obulamu gamba obulamu sibubi ogamba olina sooka otumire ku bantu omulire okusookera ddala ntumira mukyala wange bamuyita my beautiful wife mukyala wamutuumaani my beautiful wife yena akuyita atya hani kati omuntu bwaba kulisa agamba atya kulikayo hani gono muddamu nze bitya olunaku lutambudde lutya ne mubuulira balubyanza kye batukoze bano abatukwata abatunyiga bimugamba ebyo byonna bimunyumiza olunaku nga bwe lutambula nga wakatuuka wako omukyala asooka kukolera ki haga tosuddiya jjako element bulungi nkulabe ali ku Buganda TV atulaba wulira nti ababodaboda bakyala bawe babawakeya ogambye otya mukyala wange nga nakatuuka ewaka numiza nga wakatuuka ewaka nze tuli ku Buganda olutuuka bwe nti nenkonkona naggulawo kyasookerako haga kulikayo hanne koze my beautiful wife ogamba otya twogera Luganda mwogeramu ku luzungu awakeeyo abaana balwogera oluzungu abaana bo bagamba batya we'll be back daddy kunoddamu otya thank you my son anange Buganda TV bwogivaako bino byosibwa kale mutumireko omwagalwa otugende ntumirako my beautiful wife nagujja Rahuma bwoli agambe beautiful gwogambye otya omumbejja w'emitima Nasaka Rose sudiya nnyo mukyala we mumbejja w'emitima anti ye Nasaka ye mumbejja w'emitima akola atya mumbejja w'emitima Nasaka Rose mutumidde nnyo era mugambye ategee ku Bukedde TV asooka ndabeko nga neeteze muwane mu luzungu I love you so much Rose Nasaka yongeramu ekirungo naawe a beautiful girl kale tekivaako ekyenkya kikutuusiddwako. Get your Nala instant noodles today for a quick tasty meal. Available in shops and supermarkets countrywide. Nala instant noodles, boil, season, stir and enjoy. Mama Sam.